olwaleero kkooti y'ebyobusuubuzi giyite commercial court lwewuliriza abajulizi abagobwa ku ttaka eriwezaako yiika 20,000 ku kyalo Mugongo Bbale mu disitulikiti ey'e Kayonga nga bakulembeddwa minisita omubeezi owa tekinologiya era nga mu biseera ebyo ye yali omubeezi ow'eby'ettaka Aida Nantaba. Omusango gwaloopebwa abazungu aba kampuni ya Danoga Farms nga baagala gavumenti ebaliyirira obuwumbi 8 oluvannyuma lw'okufiirwa ebintu byabwe okuli yiika 2,000 ez'akasooli, ebizimbe, tractor n'ebirala. Kigambibwa nti okufiirizibwa kuno kwajja oluvannyuma lwa minisita Nantaba okudumira abatuuze b'e Mugongo mu Kayonga okudda ku ttaka kwe baali baagobwa yali minisita ow'obutebenkevu General Henry Tumukunde olwo n'ali baguza mu mwaka ogwa 2014. Kalyali ly'abajjajjaabo bawalisikira obajjajja gukenye gwoliko naye nga bwe baali bakuba sengenge nalyo lyaligenderamu. Tukizudde ng'ekyapa kirimu emiguyojjo tukibuusiza maaso. Omusango guno guwulirwa omulamuzi David Wangutuse era minisita Nantaba wamu n'abaagobwa ku ttaka lino balumiriza General Tumukunde okubasolozaako ebyapa n'endagaano z'ettaka lyabwe olwo ne yeekobana n'akakiiko akafulumya ebyapa mu minisitule y'ebyettaka n'aguza abazungu bano nga batuuze tebasasuddwa. Their titles had been withdrawn from them by General Tumukunde, who had promised he was going to register the same titles in their names, but he never returned them and they never got their land. All they saw was eviction. Eyasooka kuleetaka Tumukunde. Tumukunde yagula kumuvunza. Tumukunde n'agoza abazungu. Tumukunde teyasasula abantu. Yasooka kusenguka abantu ti abantu mujja kuva munda baleete wano ku luguudo nalimbalimba abantu basirikale be yamaze kukuba mukazi omu mutuuze omu n'afa. Bano bagamba nti bye baloopa bigendereddwamu kubba ssente zaamwe wa musolo. Kakati abazungu balima yiika 2 z'akasooli. Kati bagamba bazirima kati twewunyize eno mu kooti bagamba nti twayokya balima yiika oba 2 oba 3 ezataniritani baagala bawaabye emisango baagala mbu gavumenti ebaliyirira ekitali kituufu. Enjuyi zombi zikiikiriddwa era omulamuzi omusanga gwongezayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. Robinah Nantale yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.